I want to miss you guys. Oh my God. Shiba Kalungi n'omwana we Amil bali mu kudda Uganda esaidi eno babadde wali ku kisaawe e Canada nga bali mu kwolekera munnange ate e Uganda esaidi eno laba munnange ekiri mu katambi kikabuka ate nga omukyala Lema Namakula ku lunaku lwa Women's Day munnange naye wuuno eno ali mu kakasa ate nga omukyala era Spice Dana naye wuuno eno munnange wali abadde ali mu kakasa. Bambita Jaminati sinza ku Jaminati yugi era nga ngenda kubeera nga nkutuusako sigenda kubeera nga nkulwisawo wabula nga ngenda kubeera nga ntandika ne Shiba Kalungi munnange Shiba Kalungi wali atulaze wali omwana we yamufunidde dda passport munnange eye Canada esaidi eno era nga agambye wali n'agamba nti nno katukomewoko ate esaidi eno ate ku butaka e Uganda munnange wali ng'omwana munnange nga yeyagala bitya sebo kati atandise munnange ate okumumunya esaidi eno omwana era wali alabiddwako abadde amuwadde ne geemu nga bali mu nnyonyi omwana ye ali mu kulaba ki geemu wali nga kitambwira ddala bulungi nnyo era nga bolaba mu katambi awo. Hi. I want to miss you guys. Oh my God. So much. Amil. Twogera naye tuyambye kuzi was so overwhelmed. Your next adventure. Your travel buddy. My travel buddy is asleep. The pressure. Oh my God. But we are here. Next chapter. She. Get 7. I can take off any minute. Traveling with a toddler, a baby. Oh my God. But well, this is my new normal. This is my new normal, right? My new normal. My beautiful human. My Umweza. Hi, my travel buddy. What does your outfit say? I love Mom. I love you too, Bunny. I love you too, Bunny. Naye nga byebyo ebiri mu kutambula ate munnange saidi eyo ku mwana muwala munnange ate omuyimbi Shiba Kalungi n'omwana we Amil wali akatambi ako kakyayongera munnange ate okutwedinga ku mikutu egy'enjawulo gwe alaba Jaminati yugi era nga sigenda kubeera nga ate nga nkulwisaawo ngenda kubeera nga straight away awo nga nkujjawo ate nkutegeezeko nti no Lema Namakula munnange wali ateddeyo ku akatambi ku lunaku olwa Women's Day munnange wali abadde akakasa wali era nga akatambi ako akolekezaako wali ate ebigambo olunaku lw'abakyala esaidi eyo munnange ye abadde eyo ng'ali ku byekola ate wali kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo omukyala nno Lema Namakula n'alyoka ateekako ate wali kasimayiro wamma ate ne kabula asala era nga katambi ako katwedinze nnyo wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Instagram bwe nti munnange ate bwe nkikizeeko ate ku Lema Namakula kati awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti nno Spice Dana naye munnange abadde akakasa wali era nga bw'olabaawo abadde bannange ng'ayambadde kye bayita okwambala abadde ayambadde nno ng'ebintu ebisinga byonna byabadde oba atadde ku mubiri gwe bibadde bya red kw'ossa n'essimu gy'abadde akutte kw'ossa ate munnange ate ne sayidi eno era nga bw'olabaawo n'akasawo ako nga byonna biri mu red abadde atemagana kye bayita okutemagana anti olunaku munnange ate olwa Women's Day munnange ate sayidi eyo nga we byatambudde muganda wange era nga bw'olabaawo ebifaananyi ebyo bitwedinze nnyo ate wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram ye mukyala nno ate omuyimbi Spice Diana esayidi eno era nga bwenti munnange ate bwe mucekinzeko bwenti bwe ncekizeewo ku bantu bano Shiba Kalungi Lema Namakula Spice Diana esayidi eno ate ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga obeera nga tonaba vidiyo osobola ogimpera like nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe kiti.